Tokkirira boy. Calo. Devosh. Seu. Waligenda walikuwa reaction sawa. Madam mkwata masa kalaka tebamfamba bega. Kati poroto kona ngamba yiteri omusango okole. Aba ni ambuza ulira ngamba jenda ne. Akati Abida kisi. Jangu chaunze n'abasirikale makubye empimu bugasigenderedde. Sikayo oli musiru. Kale batuka kwesika twogere ki? Alphonse. Gogutera mfunye omukisa. Twatwetololo olubiri ne basikayi soja ne Dogo City. Ne tujja ne tuvuganya nti kasi kyategeera bulungi byenjogera. Tusoose ne tubula. Abe ne togera abe. Kalogenda ndo jatumalirize. Kakati bwe tugenze omutanda tabamuva mabega n'atusanga ne tuparkinga bwe tuparkinze protocol ne ngamba parking ebbali. Kabaka n'avaamu n'angamba n'annamusa era video mujabula ababukutte. Kati ne bangamba mbadde ndi ku live yange ya TikTok. Ne bangamba oyagala mukwata live. Tomuvamo ki? Wetolole eri ojjo mufune bulungi ki? Tugenze okutuuka nga Kabaka omanyi nti abula n'atubulako. Bwe ngudde mu bamagye nembega iro okumugaoda wakasirikala akaleta ennoma ne bakasinga banne bakamaanyi era nzijidde kabanga lyogoba omutanda sanza abuze. Nekyasi gye mbadde nfunye simanyi oba mukisa oba kisiraani Kabaka ambuzeeko nga ngenda mukwata nti maaso kubanga badde anzikiriza okujja nze mbadde nfunye chance okumuteeka ku TikTok live kubanga protocol badde ekkiriza bulungi. Tubadde n'ono omwana Dogo City tubadde ne Sky Soldier era twebaza protocol ya Kabaka n'abasirikale munamwe bale Kabaka wafu okuba nti Kabaka wafu atwagala nnyo naye nfunye omukisa n'ambuzaako wano lwakuba tuganye okwata kamera kyekisiraani kyenfunye mbadde era banganye kubanga tubalina omutanda bwetuti nga mbuuza nampa bambi naye kuba Kabaka kyambanyi nnyo abadde ekitiibwa alaga kino ekiyinja kya bajjo twabagambye nti enkuuka tobongoota mugenda kulaba ebyewuunyo bingi kubanga 31 enkuuka y'omulundi gumu bane ekikulu twawunze wunze nange sitegera by'enjogera ekigambo ekituufu olwaleero tufunye omukisa omutanda n'ayitako
mulubiri okulaba enteekateeka nga bezigenda mu maaso. Bajjo ali wano agudde eddalu alabye ku mutanda n'amuva emabega ne bamugamba Ssaabasajja Kabaka tebamuyita mabega n'ayagala okugwa mu maaso security n'emugaana naye nga byonna byonna byewuunyo bya nkuuka tekibangawo omutanda okubanga enkeera wali enkuuka ate n'ayitako olwaleero. Kaakati ndooza yasanyuse nnyo ku nkuuka y'omulundi guno olw'okuba nti eŋŋombo ye oba ekigambo kyo tobongoota tukyongeddemu amaanyi. Ndowooza oba oli awo yensonga lwaki ayiseeko mu ddiiro n'okutegeeza Obuganda bwonna nti empologoma mweri mu nju eyo sayini ebeeraga nti ajja kubeerawo era enkuuka agikooneddemu olwaleero ayiseeko mu ddiiro. Bajjo ebigambo byogera abasirikale bamitale benkubye empi mu nsonyi mbadde empunze si enkola yange wadde akasajja kabadde kaŋŋaana ne tulomba naye abasirikale bwe bali kuba na mpisa n'okunvugako kabanga lyoggoba omutanda naye tumusanze agenze naye omukisa gwefunye leero sigulabanga lwakuba ate sigutegedde bulungi kubanga yabadde anzikiriza okukolako naye live ekibadde ekyobugagga kyange akkiriza naga bayita mu maaso nkoleko naye bannange tewali ankubye ejjeeke tewali musirikale ankubye ejjeeke kali akasirikale akabadde kaleeta ennomba ndoza bwe balabye leero security ya Ssaabasajja Kabaka tosobola kugenda Bajjo wadde Ssaabasajja Kabaka ayinza okuba nga amumanyi naye tosobola kugenda security n'etakukomako byebanga bamukubye mu kajeeka katono tewali ankubye ejjeeke just security nedda njagala mubaddewo bankubyeko jjeeke ogosala ebigambo gwe omanyi kamuleete omanyi akasajja kabuka edda tewali ankubye ejjeeke bannange tobongoota Ssaabasajja Kabaka era asiimye n'ayitako munkuuka okulaba ku nteekateeka oba oli awo bwe zigenda mu maaso. Tusiime nnyo omutanda webali kusiima bintu bye tukola ekigambo tobongoota tukitambuza tugenda kukitambuliza ddala katwogere taata ekigambo tobongoota nga bwe kiri nti tuva wankulukule tulaba byuma tuba tugeze okulambula ku bannaffe tunoonyeza enkwa kyetubuze weeri dda bwe tugudde ate mu Kabaka teriiyo yinza okuba bagisazizaamu awugaze g'omutanda gawunziza Bajjo nze kisiraani kyenfunye mugobye simulabyeko manye naggwa mu maaso wakiri omutanda mukateko mu ngalo ne chance gifunye naye booli awo n'agifuna olunaku olw'enkya naye Bajjo wakiri yawulidde ku ddoboozi ly'omutanda n'okunzikiriza okukolako naye live era ekisiraani kyenneevuma mu nsi abaŋŋambye tumuyite mu maaso okuyingira ku makya omubanda wa Kabaka oligino mubanda wa Kabaka Kyagulanyi Ssentamu yabongereddeko 15,000 muli bakuyingira omutwalo gumu yabongereddeko 15,000 muli bakuyingira mpaka ssaawa 8 okuva ku makya ku lunaku lwa 31 eno enkuuka n'abagambye yabyafaayo gwe bonaagaana okubeera mu nkuuka tobongoota mwali mukirabyeko omutanda okulaba nga ayitako mu ddiiro alabe enteekateeka bwe zigenda mu maaso emirundi ebiri nejjo lwakuba amasanyalaze gatukubye ne tugana okukwata vidiyo n'olwaleero akomyewo kitegeeza ki eyo sigino y'omutanda eraga nti eno enkuuka tobongoota naye kenyininyini mulaba asitukiddemu abawa akabonero nti tolina kubongoota enjiri ndoza tugitambuza banaye mundeke ngene empoze sikyategeera omutanda nemedde omukwata mu ngalo bannange sanyu jjereere mbadde simusuubira mbadde ntambula olubiri nkwata amawulire ngenza okulanga maaso moojasiima namusaako n'ebigambo bimbuze bannange ebigambo bimbuze siina nakyakwogera wabula wangaala maaso moogi kwagaliza omwaka omulungi 2024 yongera okulamula Obuganda ekisiza okunyumira nga manyika Ssaabasajja ali mu mmotoka ngenza okulaba enzo owulira omuntu agamba mujebale wagambye mujebale enzo olaba nga yeye ayimiridde bwati ngudda bugwi wansi bweri tikale Ssaabasajja Kabaka ngampulira essanyu n'ebigambo ebirala ne bimbula Jerero okulaba ku Ssaabasajja Kabaka ng'omwaka guggwako tubadde tetukisuubira tuli mu byaffe tugenda okulaba emmotoka ziyita weeri nga tumanyi oba ali mu mmotoka tugenza okulaba ng'omukungu Ssebatambuza bigere ne tudduka embiro okutuuka obutuusi mu maaso ga Ssaabasajja bannange ng'owulira essanyu ate wetumuwuliddeko ng'ayogera essanyu ne libugwana naye ayi beena awangaale anyo nira lya nsusso Ssaabasajja Kabaka anamusizzaako kati nze mbadde sitegedde nti ali wali ayimiridde era mbadde simulabye naye tubadde bye tunoonya amawulire gaffe tunoonya amaloboozi ngenza owulira agamba mujebale
nengamba eryo eddoboozi nyinza otunulawo enti nga Kabaka ngudde bigwiwasika Ssaabasajja naye njogedde sibitegedde awo ekobye nemeddwa n'okukubya ekifaananyi n'okukola kyonna Wangala Aisa Wangala Aisa kwata microphone lindako kyawangaaza Ssaabasajja tufuluma naffe tugenda nze nsembayo tubadde tekayo tubadde tuli mu kudduka nga basirikale batugamba Kabaka akkiridde wansi kati tuva wali waggulu wategekeddwa enkuuka tudduka tugeze olayo emmotoka za Kabaka zituvaako emabega nga tulengera omuntu ayambadde enkoofiira tetumutegeera bulungi tugenza okwetegereza nga Kabaka n'atugamba bannamawulire mugyebale ebigambo bimbuze ne mwakalo ow'ekitiibwa nenoonyaawo ekigambo ekituufu kye nnyina okwogera ekyamazima ne kimbula naye ndi musanyufu nnyo okuba nti ndabye ku Kabaka ng'omwaka guggwako